It is a high time for us to laba nti Katonda yagala tukozesa mu bintu nga bino. Tewali kintu kirala kye tulivingira to be an artist for than speaking for people who are disabled. Because Katonda yatuwa platform era yatuwa eddoboozi. Nze nzikiriza buli kye tufulumya kiyinza okuba ekyamaanyi nga twegasse ng'abayimbi bangi. Because I would love to see so many artists come and reach out to these people. Music speaks to many. This is why we also, as artists, need to humble ourselves and reach out to people ngabano, because you can never know who you sing for. Because these are the people who make our music. Imagine someone in a wheelchair singing your song. Nenga ina amagulu ataswa nakwata sente kujja mu show, you know. Tunoonye talent search mu baana abalema. Tumanyi oba tulina yeeyo bebe cool nga mulema. Happy New Year and everybody here today. Tuli mukuwa abutuukirira abantu abalina obulemu with Hope Speaks bali mu giving out wheelchairs era nga kintu mukisa gumunene nnyo njagala kubeebaza. Thank you so much namwe okujja okubeerawo. I'm even nervous. I'm performing a case I'm shocked, but music speaks to many. This is why we also, as artists, need to humble ourselves and reach out to people ngabano, because you can never know who you sing for. So kwetu aida waggulu no ignoring abantu ngabano. Katonda nzaba ndozaba kutikendeza ne kuchicholi ebwereyo, because these are the people who make our music. Imagine someone in a wheelchair singing your song. Nenga ina amagulu ataswa nakwata sente kujja mu show, you know. So, it's always a blessing. Kansooke n'abayimbi keizi bennyini. It is a high time for us to laba nti Katonda yagala tukozesa mu bintu nga bino. Tewali kintu kirala kye tulivingira to be an artist for than speaking for people who are disabled. Because Katonda yatuwa platform era yatuwa eddoboozi. Nze nzikiriza buli kye tufulumya kiyinza okuba ekyamaanyi nga twegasse ng'abayimbi bangi. Because I would love to see so many artists come and reach out to these people. Nabo bali talented, by the way. Tunoonye talent search mu baana abalema. Tumanyi oba tulina yeeyo bebe cool nga mulema nga naye just tanaba kufuna abantu bamu welcoming, because we're stigmatizing them. We try not to outlook them, but they're talented. Omwana akute microphone n'ayimba n'empulira nga I'm so shocked. Guys, buli muntu ndowooza Katonda yamuwa mutima gwa njawulo ate tukuziddwa mu ngeri ya njawulo. Nze nkuze Katonda njagadde from wenkuze sekuliziddwa n'abazadde bange. Bamaze okubanga nti ali mulamu paka kati nga size emikono gy'abazadde, kitegeeza Katonda yambeezezaawo okuyita mu bantu. So that's why I reach out to people as well. I'm grateful. Tekyampisa bulungi, but it is a high time for us nga industry naffe otuula etusooka tulaba empenda zetuyinza otutema okujjawo bino byonna than nga tetunneesalira musango ffe nga ffe kuba tugenda kwesobya ate twonoone. We are here for a purpose. I feel like tulina okubeera humble enough in this situation ne twetegeera tukulembeze Katonda kyenyinza okugamba atuwa okumanya n'okutegeera n'okuba nga ffenna twessaamu ekitiibwa tuleke kwevvoola mu maaso g'abantu ate be tulusaba mu ssente. Ako kasembezaayo nja kukikuddamu ku ssimu, olina essimu yange. Nze kati ndi mu kulowooza ku concert y'abawagizi bange, ndowooza ku music omulungi gwe njagala okuwaati gwe siwangako bawagizi bange. Because nkuze case kati I feel like njagala kukula even musically and I give the best of the best for my fans. Nja kuba mbagamba naye ndi mu kwetegekera concert. Why am I saying this? That musically, spiritually, mentally, I need to be in a very good position to hold the concert. So yeah, I'll communicate for my fans. Ogwokola okusalawo, okwanguwa okusalawo okuyingira mu kintu kye simanyi. Obufumbo bw'engamba sikyo yagala. Okolawo okusalawo okubikulibwa ogambye ki? Omuze ganze gwe nalina. Omuze ogw'okubanga
neemalirira buli kimu neegeziwazanga nnyo kati mpulira njagala kutrustinga abantu abalungi Katonda balemezza mu bulamu bwange ne tuyita mu mwaka omukadde ne tuyingira guno at least I give a chance of him because it's the only way to grow. Ebyo bibyo mbadde nsaaga ate kabiyinza okwenyumiza ekintu nawe ekyotalina oli muyaye sirina kyenfunyeemu kujjako mmwe kunkuba buli lunaku ku mawulire mukwano nga bondaabo ndabika sinabakadde wankyali nnyo so essuubi lyange nzikiriza mu Katonda ali mu kunteekateekera oyo era nja kuba mbagamba ate ku luno nja kujja nze nga sibakwesenga luli kuba kijja kukyusaako enjawulo because kyannuma nti nabakwe kati ne mbimanya so this time around I'll let you know. Sinze nzekka kibuuze lunayinayo buli abantu nga bwoba mbusalawo kola ekintu muba mulina kye prioritizing for yourselves. I don't feel bad about it. It was a choice we made because we didn't feel safe nga mubimanyi nga ffe tetunaba kusalawo kubibawa so all is well. All I can say it's a lesson. Nina tatwetera okugamba never failure is a lesson. Buli mbeera omuntu aba alina okubaako kyayigiramu ekirungi osobola okusomoka okudda ku kirala B teyinza kulemesa kuba ew'omugaso ewabweru eyo eri abantu kyoyitamu gwe ng'omuntu making sure tekikukosa nnyo because you can be able to be more important out there in the world than you know. So buli mbeera gy'oyitamu mwana muwala simanyi oba it's drugs simanyi oba bufumbo bwalema. All I can say, find your inner peace and find value in yourself. The world is waiting out there for you to be a better person. Nabakubidde akayimba akapya gwegeza bugeza omukwateko otyo ndabe kali nange baby ako ka pretty face bwenkatimba embale saabatumye mulwane naye Sandy agadde kugamba mbu I support violence. I'm a person who of course ayinza ogamba nti nakivumiridde nnyo era nga njagala kino kibe ekyokuyiga eri abavubuka nti tukiyigiremu tuyina nnyo obuyinza eri twewadde nnyo obuyinza nti we can do anything naye kigenda tukosa tukuze tuyinako abantu abatubuulirira. I wish we could give a chance and be kids for once, kids at heart. Okitegeera kuba okwata otya it's very weird. Nze ne video case nadde njiraba nenkoma ne wakati I'm short tempered nempulira nga njagala kunoonya abo abawala nze mbeekubire kuba mbasobole okitegeera kumba kuba ntya kubagamba mazima to show you how you can look at life differently because maybe namwe muli lost you know but all in all Katusando yataasizza obulamu. It's a lesson to the youth, to the girls mostly, tulekeraawo mu kwerimba for social media. We are losing our lives. We are losing our dignity. Ndimala kufa kulwanirira basajja. Ndi bulungi ogamba tya? Onyirira. Webale kusima. And in the industry tulina okukolera ewamu kuba obumu gemanyi. Yeseba. Music industry ogiraba otya? Music industry nyangu. Fa kubikwatako okola ebikwatako. Sirabawo buzibu bukiri bambi. Naye nze tebannansaba oba nze ndika ekizibu simanyi tebannansaba bassebo ndika ekizibu nga temunnajja anti noonya baliriddawo abo abasaba ng'ewange tebatuuka. Bannange nange mbalinze baba basaba bityo leka kwonoona. Okay. Akayimba nesabafana akatambula bulungi. One thing I know, buli project gy'okola eba ne audience yayo. So akayimba twakavaako ennaku zino nina project bagiyita Ninze nnyo and the video is dropping soon. Yes. Project ya Bafana ndowooza njigaseeko project nga 2. So
ninze nnyo ke kayimba akaliko and I'm dropping the video soon. Yes, Seba. Bangi. Just tugenda londa ke eriwe esookayo. Ya kuba nina nnyingi. Separate namwe mufune ku surprise. Ebiseera biri wali obakinga abayimbi. Oluusi obeereyo nakunoga bijanjalo. Wajoloseeko okubeera serebu. Tuba ne passion naye nga tonnafuna the right people to work with. Nalina passion naye nga sinatuuka mu kifo kituufu we ninakolera. Yes, nakirotanga. Obwaserebu bukuyisa butya? Munange birungi bw'obanga ova kubikwatako. Ebitajjudde tebinjiikira. Omusajja gy'ali esaawa yonna nja mubalaga. However, kati ntunuulidde endongo yange. Obudde bulituuka nga I want to share that private life. Nja kuvaayo. Kiseera kyokka. Flona nina ebirooto bingi. Gwe saagala osumulule. Leta music. Flona leta music. Owa wano. International. Gwe enabakuba endongo. David Lutalo is my friend. Mukwano gwange. David alina omutima omulungi. Ayagaliza. Waliwo bye tuli okukola very soon nabyo bijja kuba bisaba okululwa. Project. Anything. Yes. Anything. Oleeta point yange y'abasajja okubasabiriza. Tekirina buzibu. Naye si musajja mubi. Nange njagalika. Waliwo obuzibu.